Musumba Kakembo mbalamusizaako nebaza Katonda tutuusiza camp meetings. Wow. Ezo mwaka guno tusaba zigende bulungi. Zituzeemu amaanyi n'okuteekateeka olw'okudda kwa Mukama waffe. Amiina. Katonda kitaffe omwagala lesoni yaffe ya leero nkulu. Bwe tuba tuyiga ku bantu bali tutunule nnyo obulamu bwaffe. Kubanga byawandiikirwa ffe okutuyigiriza n'okutulabula. Obeere naffe mu linnya lya Yesu Mukama waffe. Amiina. Tweyanziza nnyo Musumba. Tuli okujjukizaako munnange omulungi awuliriza. Tuli mu lesoni yaffe eriko omutwe omunene ogugamba ekitabo ky'okuva. Tutuuse ku ky'okuyiga namba 7. Omuwandiisi kye yawa omutwe omunene ogugamba nti emmere n'amazzi ebyobulamu. Musumba. Sebo. Tutunuulira olugendo lw'abaana ba Isirayiri. Bamaze okuva e Misiri. Bali mu lugendo wakati. Bingi ebyabaweebwa. Musumba, njagala otandikire wano. Ebyabaweebwa ebyo mwe muli n'emmere. Nze njagala kusooka kubuuza. Kigendererwa ki oba kabonero ki lwaki baafunanga emmere ya mirundi 2 nga tugenda mu Sabbiiti? Njakola ng'omusomesa. Nikatandikire ku background. Katonda bwe yali atonda omuntu yalina ekigendererwa. Ye Musumba. Ekigendererwa kyali kikimu kyokka kukola mu relationship n'omukwano. Naye newankubadde ekibi kyali tekinnajja. Adamu ne Hawa bino baali bakuyiga biyige. Ogwa Katonda kuba byonna bye beetaaga n'okusomesa. Ogwa Adamu kugondera kuyigirizibwa n'okukwata ebimuyigiriziddwa. Lesoni yali ya mu lusuku. Bakozesa eddembe lyabwe kye baali balina okusookerako ekyo. Okwagala Katonda n'okumuwulira oba obutakikola. Ne balikozesa bubi. Ekibi ne kijja. Ekibi bwe kyajja, ekigendererwa kya Katonda tekyakyuka. Yasigalayo nga akyayagala omukwano n'enkolagana. Ekyakyuka nti kakati okukibasomesa kikalubo nnyo 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 olw'ekibi ekiyingidde mu bulamu bwaffe. Lesoni yaffe esanga abantu abazaalibwa mu kibi. Naye to make it worse, bamaze emyaka n'emyaka mu buddu. Obuddu nabo bwongerako okukalubya omuntu. Ayagala okubalokola. Azzeewo enkolagana gye yagenderera ku lubereberye. Naye lutalo. Bamala okubalokola. Asooka kukola nga bwe yakola mu lusuku. Abategekedde byonna, abawadde byonna, abatandisiza olugendo. Naye buli step, buli kigere kyakuyiga gye bali. Nga balina okuyiga lesoni ezi. Mu lesoni bazaddemu era tujja kuziraba. Balina okuyiga okulindirira Mukama Katonda waabwe. Mu byonna bye banaasanga. Okugumiikiriza okutambulira ku ssaawa ye ne ku puroguramu ye. Namba 2, balina okumwesiga. Yes. N'olwekyo tugenda kulaba kilaasi lumu eno bwetambudde mu wiiki eno. Mumugira emmere, mumugira amazzi, mumugira ne Sabbiiti. Katugende mu maaso. Tweyanziza Musumba. Bwe twakoma Sabbiiti yayita nga bamaze okusomoka ennyanja emmyufu Red Sea. Naye nga Musumba bw'atugambye nti waliwo shortcut gye baali basobola okuyita mu kkubo ly'Abafirisuuti. Naye nga batugambye nti bagenze mu classroom kye twayise University of Desert. Mukama Katonda alina by'ayagala okubayigiriza. Tugenda atandikira mu kuva essula 15 Nnyiriro 22. Musa n'atambuza Isirayiri okuva ku nnyanja emmyufu
ne bavaamu ne batuuka mu ddungu lya Ssuuli ne bagenda ennaku 3 mu ddungu ne batalaba mazzi. Tweyanziza mwami Ssewankamba tulowooza nti abagezigezi abamu batambulako n'amazzi gaabwe naye ennaku 3 gaali gakoze eki gaweddewo. Nga Mukama abatutte mu desert ayagala kubayigiriza tukiteeke mu mbeera zaffe eza bulijjo. Omuntu asobola kuwangala bbanga ki nga talina mazzi ga kunywa gano? Mu mbeera za bulijjo ziyinza nga tugambe embeera y'obudde oba temperature si mbi nnyo naku 7 nga tanywa mazzi. Naye ku mbeera kati gye balimu batugambye bali mu ddungu. Mu ddungu temperatures nganza omwe yaliko keeyo zigendera ddala ne zituukira ddala ne mu 6 degrees. Oluusi ne ziyingira 65 nga wootera ddala. Kakati nze awo nalabye nga n'ennaku 3 oyinza obutabeerawo nnyo. So mu bufunze amazzi bali bageetaaga kubanga ebitundu 6 ku 100 mu mubiri gwaffe bikolwa amazzi n'amagumba gaffe gano paatiri galimu amazzi. So enyonta ebaluma bali mu desert bali mu classroom naye twagala tulabe olwabiri mu 3 n'olwabiri mu 4 tulabe. Mu lwabiri mu 3 agamba bwe baatuuka Emmaala ne batayinza kunywa ku mazzi ag'Emmaala kubanga gaali gakaawa. Kyekyava kiyitibwa erinnya lyakyo Maala. Abantu ne beemulugunyiza Musa nga boogera nti tunaanywa ki? Tweyanziza ngenda tandika ne mukyala Kabiito. Katonda ono w'amaanyi lwaki tateekateeka amazzi nga tebannatuukayo n'agafuula sweet ne gabeera nga mawoomu? Oba lwaki alinda nnaku 3 zonna? Lwaki takolerawo mu lunaku olumu amazzi ne bagafunirawo? Mukyala Kabiito ne mukadde Kiwanuka. Lwaki yabalira nakutuuka eno ng'ate yamanya nti baveeringa ennyonta ebaluma? Nti tuze tuyiga nti okukkiriza mu ffe kukula bukuzi ate nga okukula kwako kwa buli lunaku. Okukkiriza kuno abamu tuwulira yes ne tukkiriza naye abalala tukkiriza nnyo nga n'okulabako tukoze eki tulabyeko. Kakati bw'abaleeta wano ndaba nga ennyonta ebaluma beesunze naye buli agakumba kaasuula eri. Kati kyava abaleeta bongera okumutegeera nti Katonda yabayisa mu nnyanja emmyufu abadde abazisiikiriza mu musana gw'eddungu ekiro n'abawa kabugumu ne bino byonna eby'amazzi nabyo asobola okubikolako. Tweyanziza nnyo. Katonda ebintu byabikolera mu kiseera ekituufu. Nze ekyo kye mmanyi kwani nti mu kiseera ekituufu kyalaba ekisingako okuba ekirungi kyakoleramu ebintu bye. Olwekyo n'eri abaana ba Isirayiri mu biseera byabwe ebituufu mwe yagenda akolera ebintu bye. Oba weemulugunya dembe eyo nekyo oteekwa okumanya nti ankolamu amanyi obwetaavu bwange nga nze sinnaba kukola ki kwetaaga. Sewo nina kabuuzo. Sewo. Mukama atambuliza abantu mu temperature ziri 6 ze mugambye. Balina abakadde, balina ebisolo, balina abaana. Naku 3 tebalina mazzi. Ate nebige basanze yali timing ye oba n'olunaku olumu lukaloka lwali lumala okuba nti aga provide obwetaavu bw'amazzi bunene ddala. Timing ye yali ennaku 3 nga bamaze kukalirira. Musumba nze nnyinza kuddamu bwe nti bwe tuddayo emabega ku lunyiriri olw'11 olw'15 baali balina kye baali bavuddemu era twalaba eyo ng'era baasooka kwemulugunyiriza Musa olw'11
ne balyoka bagamba nti ani afaanana nga ggwe. In other words nga bategedde nti asobola obbanunula ye Katonda. Naye ate bazzeemu wano Lugambye ate ne bemulugunyiza Musa. Tulaba nze ndaba wano nga Katonda ali mu kufuba okulaba nga abajja ku experience ekyokulabirako ekimu abazze ku kirala batuuke kussa eri mwesigira ddala mu byonna bye batuukako. Singa batuuka nga newankubadde bali bayonta newankubadde ennyonta etuluma fe eyatugamba nti atutwala ka GPS kaffe kali waggulu ajja gatutuusaako gonna ge twetaaga. Nsuubira nti yandikolereddewo ddala mu ddakiika eyo mwennyini. N'olwekyo baali balina alina kyayagala kye baakola kye batandikoze. Nti obwesige bwabwe bulayika bulinga babutadde nnyo ku Musa. Kiki bandikoze ekyanisumuluza Katonda amazzi ku lusooka. Kukoola Mukama Katonda. Maviivi kugassa wansi. Mu kifo ky'okwemulugunya. Ne bagamba nti ggwe Katonda eyatuyisa mu nnyanja emmyufu. Ggwe Katonda kyatulabirira. Ggwe Katonda eyatujja owa Falaawo. Kakati ne kankano tuwuliranga ennyonta etuli bubi taata. Era tukkiriza tugenda kutuwa amazzi. Mu kifo ky'okwemulugunyiza Musa baali mugambye nti wageyogerako ne muzeeyi atuwa amazzi. Tweyanziza leesoni enkulu gye tuli. Tulaba nti okwemulugunya tugenda kiraba beemulugunya buli kaseera emirundi egisoba mu 8. Naye nga Mwamisi Wankambo bwagambye wali be bayimba 15-11 nti tewali asinga Katonda ono atulokodde. Tulaba wano beemulugunya. Kizibu ki kye balina ddala mukyala Kabiita abantu bano after all the evidence gye balabye ku bugabirizi bwa Katonda? Ebizibu ndaba bibiri. Ekisooka twerabira ate naffe okufaananako nga bo tuli baakujjukiza nnyo. Ekyokubiri blessings zino oba emikisa Mukama gyatuwadde bulijjo tugitwala tetugirabanga kikulu. Essaawa zino nnyinza okuba njagala ssente nenkabirira ekyo naye Mukama alina wanteredde omukisa nga waliwo omulala ayayaana aga nti senga nange kino nkikola ki nkifunako. Abantu bano n'okuva obuvi e Misiri kyali kisa kya Katonda naye ekisa kya Katonda kino tebakitegeera bulungi. Sebo mukubiriza kwongera ku mukyala Kabiito, omuwandiisi yatugambye wano nti baateekamu engeri y'olusaago n'ekyejo mu bye baali bakola n'okulowooza ku bukulu bwa Katonda. Kugamba ne balaba nti ne Katonda tebalina kumulowoozaako yayina kulaba bulabi. Kati naffe nno bwe tutuuse for granted. Ate munnange toliiwo towulira abasoomooza ne Katonda olw'okuba mulamu. Kakati ayagala abuuze ne Katonda lwaki yakola embidde evaamu omwenge olw'okuba nga akulekedde obulamu. Kakati obulamu buno owulira olowooza nnyo yagala obuuze Katonda ono akulekedde obulamu. Kakati lwaki gwe wakola embidde eno evaamu omwenge nze nga nina ogunyo. Olaba ekyejo n'okuteeka ebintu mu lusaago. Ne bano abaana ba Isirayiri baali bakitwalanga bya bulijjo. Ffe tuyina okuba nga tufuna kye twetaaga ne bwakubadde tusabye ani. Nsabo ne kino tetukyerabira nti emabega w'ebyo byonna eriyo omulabe aseesaamu. Oyo yabagira bwereere Misiri tagenda na kubatuusa mu nsi nsuubize nga bwe yagamba. Terina nsi ekulukuta matala mubisi gwaki. N'olwaleero bwekityo bwekikola ki bwe kiri. Mulaba abeera aseesaamu buli kaseera kubanga akimanyi nti ebibi byo bw'omala n'obuteeka ku Katonda n'oba ng'omwesize yagenda okusasula byonna ebikoze eki bye wakola. Tweyanza katusoma Olwabiri-5 n'Olwabiri-6. Olwabiri-5 lugamba n'akaabirira Mukama
n'amulaga omuti n'agusuula mu mazzi, amazzi ne gafuuka amalungi. Awo we yabalagirire teeka n'empisa n'abakemeraawo. N'ayogera nti obanga oliwulira nnyo eddoboozi lya Mukama Katonda wo n'okola obutuukirivu mu maaso ge n'owulira amateeka ge n'okwata by'alagira byonna, sirikuteekako ggwe endwadde zonna ze nateeka ku Bamisiri, kubanga nze Mukama akuwonya. Tweyanziza nnyo bwe beemulugunyiza Musa, Musa akaabirira Mukama. Guno mulundi gwakusatu Musa ye yayiga okukaabirira Mukama. Naye twandisuubidde ng'amaze okukaabirira Mukama, Mukama yaligambye Musa jangu. Olunyiriri ne lugamba nti awo Mukama n'alaga Musa ensula ey'amazzi amawoomu. Naye tulaba abulaza amulaga nti omuti ogwo ate gukwala ogusuula emazzi, ate amazzi ne gafuuka mawoomu. Musumba Kakembo, kiki kyetuyiga ku Katonda awo engeri gy'akolamu ebintu bye? Muneesige. Nze mmanyi nzekka. Nze nina ne resources ze mutamanyiiko. Muneesige. Mukyala Kabiito, lesoni ki gye tulabawo engeri Katonda gy'akwatamu ebintu bye? Nti atuukira mu kiseera. Ate ogwaffe kankyogere ngenda kumala nkize mu Luganda nti we need to trust and obey him. Tukkirize era tugonde. Kubanga mu 2:6 bagambye nti banne bwe munaawuliriza ne mugonda ne mukola byonna bye mbagambye, ebirungi bijja kujja mu maaso gammwe. Mu bufunza alinga abajjukiza nti nga bwe nkoze ku by'emabega ne bino eby'emaaso muneesige, ayagala bakolaganire wamu. God wants to cooperate with us. Mu lunyiriri luno lwennyini bw'aba ayogera ku ssekinnoomu. Nze kyensinga okwagala Katonda. Katonda tayogera mu ttiimu, ayogerera mu ki? Ssekinnoomu. Era agambye nti kubanga nze Mukama akuwonya. Awonyani Isirayiri ng'omuntu ki? Omu. N'olw'ensonga eyo okwemulugunya bwe kubaawo asigadde ng'atadde obwesige bwe mu Katonda, Katonda afaayo gy'akola ki? Gyali. Era n'ekirala nze kye nalabyewo omwebale nnyo mukadde era nga tusinzidde awo nti nze Mukama akuwonyeza atya, nti akutte ebintu ebitakwatagana. Kubanga tosobola kugamba nti leero bw'oŋŋamba nti ogenda kutukuza to purify amazzi, tulina ogayisa mu processes ez'enjawulo, era n'ogaa kati wano tutekewo litmus paper, akyali acidic, tweyongereyo mu process egatukuza. Naye wano akutte omuti gwe bakubye ku mazzi, agezaako balaga nti mu bino byonna mwe temulinaamu mukono gwammwe, nze abikoze, nze Mukama abakola ki? Abawonya. Tweyanziza nnyo ekisuubizo kyataddeko ne Mukyala Kabiito akyogedde nti temujja kufuna ndwadde kasita munneesiga. I am the Lord who heals, nze Katonda awonya. Era ne tulaba nti byonna okubibakola nabo balina kye balina okukola, balina okusigala nga bali faithful gyali nga bamwesize. Naye twagala tusome 2:7 olwo nalwo tulugjeyo. Ne batuuka Erimu awali ensulo z'amazzi 12 n'enkindu 7 ne basula awo awali amazzi. Mukyala Kabiito, kino nakyo kibeera kiti ekyamagero engeri Mukama gy'akolamu ebintu bye. Wali tulabye kiti bakisudde mu mazzi ne gafuuka amawoomu, wano tulabawo ki? Katonda waffe ono wanteekateeka. Gali gafuuse mawoomu naye ndaba ng'omugga gulabika gubadde nga gumu. Wano basanze enzizi 12 baatambulira mu bibinja ebyebika by'abaana ba Isirayiri, ebibinja 12. Ndaba Katonda ng'agabudde buli kika n'oluzzi lwakyo, buli kika mbwate ne bakampinga awo, tebaabeerawo kaseera katini ne bayitawo. Ekitegeeza buli eyalina ennyonta y'amazzi yonna anaaba, alya, asibako, akola atya, kubanga bakyali muki mu lugendo. Katonda ono yaleeta amazzi amayitirivu okusinga ne ge baali beetaaga. Mwami Ssewankamba.
wanera tukiraba nti abagambye nti bwe munnesiga nze ngenda kukola ku nsonga zammwe zonna. Twagambye nti era okuva emayiga twalaba nti balina ekire ekyali kibakulembera ekiro nga empagi ey'omuliro era ye batuusizza ku mazzi gano. So I'm telling you nti nze ngenda batuusa wonna we mukola ki we munaafuna bye mwetaaga singa munneesiga ne mutaddaku ne muteesiga magezi gammwe mmwe. Zabuli eyokusatu olwokutaano paka ku lwomukaaga. Ye Musumba Kakemba ku kisiikirize ekyekire ate wano waliwo n'enkindukindu palm trees 7 bali ku beach bali mu kisiikirize kabe kasinge n'ebinazi bali ako era ndowooza okubajjawo lujja kuba lutalo. Tweyanziza Musumba tulaba nti ku mazzi ago era Mukama yabatuusizzaawo kuba bo tebalina direction ya ddungu tebamanyi ki naye alina map yabatuusizzaawo. Naye twagala tugende kuva essula 16 olunyiriri olusooka paka ku lwokusatu. Ne bava Erimu ne batambula ekibiina kyonna eky'abaana ba Isirayiri ne batuuka mu ddungu lya Siini eriri wakati wa Erimu ne Sinaayi ku lunaku olw'15 olw'omwezi ogwokubiri nga bamaze okuva mu nsi eya Misiri. Ekibiina kyonna eky'abaana ba Isirayiri ne beemulugunyiza Musa ne Alooni mu ddungu. Abaana ba Isirayiri ne bagamba nti waakiri nno twandifiiridde olw'omukono gwa Mukama mu nsi ey'e Misiri bwe twali tutudde awali entamu ez'ennyama bwe twali tulya emmere nga tukkuta kubanga mwatufulumya mu ddungu lino okutta ekibiina kino kyonna n'enjala. Tweyanziza bazeemu ne beemulugunyiza Musa beemulugunyiza omuntu omukyamu kuba si ye yabajjayo. Mukama yakola ki yabajjayo naye kantalike omukyala Kabiito bwe bagamba nti baalinga ku ntamu z'ennyama kisoboka bituufu ebyo ddala tekisoboka. Naye omukadde yatugambye nti emabega w'okwemulugunya kw'abaana ba Isirayiri bano omulabe naye yali apika. Katonda okubeera mu bulamu bwaffe tekitegeeza nti omulabe ye awummudde naye tafuna holide asigala akola. Abantu bano batuuse balina obwetaavu obw'ekiseera ate nga n'abukolako bali naye mu kifo ky'okumukoowoola bali mu kwemulugunya kuba bwe batenderezanga bwe baalyanga entamu z'ennyama mu Misiri ate nga baali mu budde obutagambika bawulira ddala ng'eno embeera mu kifo ky'okukoowoola asaanira okukoowoola essaawa zino bagikompeyaringa wakiri n'obudde obw'emabega nga kalekaleko mu bufunze akattu ke batuuseemu bwe bakakompeyaringa ne pasiti wadde nayo yali nvundu balaba nga waakiri naye nga teri ntamu z'ennyama ze baalya baabeeranga ku mbooko kukola ki nga naye yafuna obudde okulya ndaba yaliranga ku pisto ali apapaddeyo kugyaba nti. Tweyanziza nnyo neewuunya ekigambo kimu nti omubi mubi nnyo kubanga bw'otunuulira abasajja bano n'abakazi bavudde eriyo awabadde enkindu Musumba agambye nti balyako ne ku bibala byakyo kabe kasinge awabadde amazzi nga buli omu alina oluki baakasomoka baakavaawo naye batuuseeko mu maaso nagamba twandibadde tuzeeyo e Misiri awaali entamu ez'emmere n'ennyama. Omuddu ani amuwa ennyama? Ani awa omuddu ennyama? Kibuuzo bamuwentamu ennamba y'ennyama bagamba sekali mubi. Waliwo kyenjigidde wano nti bano balayika baagala bongere supu kujubisaamu. Omukulu ono anti yatulaze nti asobola okugaba ebintu agaba kati wano katujubise bwe beemulugunyamu ng'agaba kati katujubise n'ennyama gye twali tulengera obulengezi leero ajja tuwa entamu nga bwe tugambye nti eri baazituwa kati ye ayinza tuwa
nte nga ziri awo tulye Musumba Kakemba lwaki tabajjaawo abantu bano nga yenfaaki ne bano n'abeesonyiwa kyenandikozese nga nze nali Katonda nandibagambye kale muddeeyo nambivaako nga nkwata musa wange nga ffe tweyongerayo n'Alooni muddeeyo naye ekyenjawulo kiri kimu ku Katonda. Katonda tali nga ffe. One, ffe tukozesa bubi power naddala ng'eri challenged. Ekitukozesa ekyo tetuli secure. Tuli insecure. Power yange eno baba bagimbadde kwentambuliza obulamu omuntu ne bamuwa obuwe obwa LC1 obweti power eyo oragigenderera emufuula muntu mulala. Nsumba ekyo kinene being a class monitor in a class power buli weeri. Naye Mukama Katonda waffe ali machuwa ali secure. Bw'omusoomoza tawira nti aweddewo. Nze bw'onsoomoza Kakembo omusumba omusomesa n'egyosomosanga bano twandizeeyo ku nnyama yaffe mbazaayo mumanya kyemunaakola nga mutuuze ku nnyanja kyemusalamu ennyanja emyufu. Naye Katonda affe yeebale nnyo olw'omukwano ogutakoowa alwawo okusunguwala asaasira yasomesa teyakayukira Musa nabali teyakayuka n'akola kye basabye nekibawa n'endowooza nti kwekalakasa kukola giramuko n'agira kwekalakasa kuno bwe twemulugunya temulaba bwakolerawo twemulugunya kugemaala n'asuulamu ebiti. Tweyanziza Musumba tulaba nga bwe tugambye nti Katonda ali secure alina kyakola. Tugenda kusoma kuva tugenda kusoma tutandikira ku Lwokuna mukadde bwe tubadde 16 Olwokuna olwasatumu n'olwasatumu-5. Mukama alyoka agamba Musa nti laba nditonyesa emmere okuva mu ggulu ku lwammwe n'abantu balifuna okukuŋŋaanya ekitundu eky'olunaku buli lunaku ndyoke mbakeme nga banaatambuliranga mu mateeka gange oba tebaagatambulirengamu. Ennyumba ya Isirayiri ne bagiyita erinnya lyayo maani neefaanana ng'ensigo ya jjada enjeru n'obuwoomerevu bwayo bufaanana ng'emigaati egy'omu bisigo enjuki. Abaana ba Isirayiri ne baliira emmaani emyaka 40 okutuusa lwe baatuuka mu nsi ey'abantu. Ne balya maani okutuuka mu nsalo ez'ensi ya Kanani. Tweyanziza okusinziira nga twasomye Katonda addamu okwemulugunya kwaabwe n'abawa ekintu kye baali batasooka kutegeera era beebuuza kiki kino. Naye mu kutonya kw'emmaanu kuno Musumba mwalimu ebyamagero bye baatuwadde. Ky'omanyiko oba ky'ojjukirayo Mukyala Kabiito, Omwami Ssaakamba Omusumba ne Mukadde Kiwanuka. Mu kutonya kw'emmaanu kuno emyaka 10 buli wiiki mwalimu ebyamagero 4 oba 5 Katonda bye yakolanga bye twagala okunnyonnyola abatuwuliriza. Ekisookera ddala yesebo teyatonyesanga lunaku lwe yatonyanga teyatonyanga ne mukuŋŋanya ya wiiki alina amaanyi n'akuŋŋanya y'omwezi buli lunaku n'ekigendererwa. Nze mugaati gwammwe ogw'obulamu mulina kuyimirira ku nze emmere yammwe. Tweyanziza ekyo kimu Mukyala Kabiito yagirako ebiragiro nti nga Musumba bwagambye nti mukuŋŋaanye ya buli lunaku. Ate ekyamagero ekirala ekyaliwo
bonga Ssebadduka bw'akuŋŋaanyaayo obutinitini mwana twagenda okutuuka okulya ng'ate emumala omwami Kiwanuka yakuŋŋaanyiza ekingi nga naye ekkakkana ng'efuuka emumala nakyo kyali kyamagero. Ekyamagero ekirala nti bwe yasulangawo ng'okuŋŋaanyiza mu njerekewo n'alyako oku breakfast yavundanga bufunzi. N'ekirala kye twalabye kyokka nga bw'otuuka ku lunaku olwa Friday bw'okuŋŋaanya ey'ennaku ebbiri mwana wattu ku Friday ku Sabbiiti ng'ebeera nnamu ate wagisiikanga oba wagifumbanga n'otokosa oba wagiriirawo wonna yakolerangawo. In other words ya all seasons. Pozi n'ekirala kye tulaba mu ddungu wano eno Katonda akutte Abayisirayiri bano abatadde mu laabu bintu bya practicals kukwatako kulabako mu lessons zino ajja abayigiriza mpola biri byonna ku Nnyanja Emyufu amazzi agakaawa abajjukiza nti nze wammwe okununulibwa kwammwe n'obugabirizi bwammwe tebuliimu mukono mulala. It is me. Kati waneena aleeseemu ekinyusi kya Saturday kya Sabbiiti nti bwe lunaatuuka olw'okweteekateeka kya Sabbiiti mukuŋŋaanyira nnaku mmeka? 2. Zino ennaku bwe baakuŋŋaanyanga ennaku 2 ng'ejjamu envunyu naye ku Sabbiiti bwe baakuŋŋaanyanga ennaku 2 mwana ttunga bagirya naye okumanya tuli baakajanja era waliyo abaakula ekyejo ne bagamba nti katukuŋŋaanye ey'ebbiri tulabe abalala ne ku Sabbiiti katugende tulabe. Musumba Kakembo lwaki teyatonyanga lumu abantu ne bakuŋŋaanya emmere yaabwe lumu eya wiiki kikyo nakyo ne kiggwa lwaki buli lunaku? Yali asuubira ndimeetonya buli lunaku nja kubatuusa okudipendinga okumutegeera n'okumanya nti tuyimiridde ku ye aleese tannaleeta Mukama waffe ssebo gwe otutunuulidde bwensibuko y'emmere yaffe kyova olaba nga bwe tufuna ebingi tubitwala for granted tetera nnyo kwefaayo eri Katonda. Tweyanziza Musumba. Akalala tojja kuddayo ku butonzi. Mukama agambye nti naatuwa ennaku 6 tukoleremu emirimu gyaffe. Kwegamba n'okukuŋŋaanya kakutugutwale ng'omuki ng'omulimu mu nnaku 6 ne bakuŋŋaanya eyaabwe ne bamala ogikuŋŋaanya olw'omusanvu ne bakola ki? Ne bawummula. Ekyo nno kyaleetera abantu bano nabo okwongera okutegeera obukulu bw'obutonzi kubanga buli bw'otowummula ku Sabbiiti kitegeeza tokkiriza nti Katonda ye yakola ki? Ye yatonda yalina obwannannyini. Webale nnyo mukadde. Awo era twongera okulaba nti Mukama kye yali ayagala oba nkigambe nti Katonda atumanyi nnyo. Singa yali abawadde nti ketonye ku Sande tukolektinge ya mwezi osanga bandituuse neeyo ne beewaana nze mundabye olw'amaanyi gange n'ey'emyezi 2 njirina. Otekewo embeera nga gwe afubye nnyo okulaba nti nina wentuuse okweyamba ku ngeri eno naye akitaddewo nti kya buli lunaku okitegeere nti everyday buli lunaku neetaaga obugabirizi bwa Katonda buli lunaku. Era n'okutonya kwayo buli lunaku bujulizi obulaga nti Katonda akola buli lunaku buli kiseera mu bulamu bwaffe. Tweyanziza kyekyo kye twagambanga give us today our daily bread. Musala ya Mukama waffe akugamba ebyaleero mbikolako nga bwe nkoze ne ku byaleero n'ebyenkya ngenda bikola kera oba osaba nti tuwe emmere yaffe eyaleero ey'enkya eyaleero agikoleko n'eyenkya akukakase nayo ngenda gikolako n'oluddako myaka yesebo nze Musumba yasembeya mbadde ninawo kaboozo mukituteere mu mbeera ya bulijjo kati emmaano yeeriwa era okukola oba okufuna eya lunaku kikyali ni practical kati
Akake ekikyo tugenda kiddira akake kayinza okubula musumba badde n'akakoka. Akange kayinza okubula. Meewuunya Mukama Katonda ategeera omwana w'omuntu n'ebyetaago bye. Bwe yatuula mu ggulu n'ateesa nga ne bagenda mu laabu. Bayiye emmere gye bagenda okuwa abantu bano. Nga gye bajja okulya yokka naye ng'ebamala. Vitamini, protein, carbohydrates, trace elements. Buli kantu konna Katonda ateeka okuba nga yakateekamu nga yeemalirira kubanga tegiteekako kintu kirala kyonna. Kyeyakyusako nti mugirye mu buli style gye mugyagala. Wasiike oba boilo oba chapati oba mpisi oba buugi. Neneewuunya omukisa abantu bano gwe baalina okulya ku mmere eva mu ggulu entegekeddwa Katonda special for you. Nekyamagero ekirala kye twerabidde ku Sabbiiti nga tetonnya. Lwe lunaku lwokka Emmanuel atonnyanga. Kuwummula. Mami Kuteesa nkomyewo ewuwo. Ekibuzo naki? Ndowooza batukiteeka mu mbeera kuba babadde batunnyonnyola akantu emaanu eno yali ezitowanga liita 2 nga erimu ingredients zonna era bwe baazuukuka ne bagiraba ne bagamba what is this nga tebakirabangako naye bwe baalyako nga mulimu ingredients zonna nga mpoomu. Kati bwe tukiteeka mu mbeera zaffe ya bulijjo nze nja kukozesa ssala ya Mukama waffe bw'agamba nti give us today our daily bread nga kiri jeno mu nsimbi kuba nyinza okusaba nsimbi nga nsaba n'ez'emyezi 10 egijja mu maaso naye nga Mukama kyagenderera nti ayagala omwesige mu mbeera total dependence on him. Bw'akola nga bw'akoze ku byaleero mu by'ensimbi mu by'obulamu bwange mu bya famire mu byonna engeri gy'abikozeemu. So mufunze maanu mu bulamu bwaffe ekwata ku every detail of our life bw'ensolo kinnyonnyola. Pozi mchala Kabiito. Era okwongereza ku Mwami Kuteesa nti ffe tukola omululu nenjagala nkuŋŋaanye emyezi 7 naye obulabo obuli mu kuŋŋaanya emyezi 7 enkyanja kwerabira okumusaba. So nga leero bwampa nenneebaza nenkya nenfukamira nenga nti otuwa emmere yaffe eya leero era n'olwo naakola ki naye bw'anampa ey'omusanvu nja linda oba kabe kasinga omusanvu gumale okuggwako ndyoke nzire ku maviivi okumusaba. Akuba ekifaananyi kyennyini ye bw'aba alina miliyoni 5 nga ziri ku akawunti owulira otya muli tonnaako owulira otya owulira ng'oli mumativu Katonda oyinza obutamusaba ate ofuba nnyo olabike ng'onoonya endala oyongereku kubanga ziriyo olaba nga ezitakukola ki ezitakumala. Naye mu nteekateeka ya Katonda agamba nti byonna bye twagala abimanyi. Wow. Era amanyi ekiseera ekituufu okubituweera. Kati buli lunaku twandibadde tumutegeeza butegeeza gwe taata gwe nannyini byonna n'agabirira mpanga gwe bw'okola ki bw'oyagala. Okay, ndowooza bannaye ffenna kakati tutandise okweteeka mu layini entuufu. Wanji maama ntukomyewo banna nti ebyetaaga ebingi ebyo byonna abimanyi era abikolako ne bali baabirina amazzi bagagala simanya tujjafiira mu ddungu empewo yandibase byonna akimanyi tulina okuzimba tulina okukola ki naye tetuva ku script. Bwe muba musaba musabe bwe muti kozi luli twagamba kasitova ku script ebintu nga bigenda astray. Yes. Okay. Njagala kwongezaako ekigambo era kyabaweebwa era Musa ng'ayogera nabo we baali ku nnyanja emyufu agamba nti Musa that is 14 olwa 13 n'olwe 14. Musa n'agamba abantu nti temutya
muyimirire buyimirizi mulyoke mulabe obulokozi bwa Mukama bw'anaabakolera leero, kubanga Abamisiri be mulabye leero temulibalaba nate emirembe gyonna. Mukama anaabalwanirira nammwe munaasirika. Tulina ebintu bye twesibyeku kino n'okyeraliikira kiri n'okyerayira kino, naye bw'otandika okukwata n'obyesaako nnyo essira oyinza obutabimalaawo, naye naye abitegeera byonna akugambye nti gwe binkwase nja bikolako byonna. Yes. Tekijjaawo buvunaanyizibwa bwa kukola n'okutereka. Yes. Ne mu sitowa n'ebeeramu. Naye obwesige. Si bwesige bwesizi. Omutima gw'okukolagana gutya n'onaabikuwa. Nyinza okuba nga nina emmere ya mwezi eri mu furiiji eri mu sitowa, naye obulamu obugirya si bwange. Nolwekyo mu kusaba wano nti tuwe emmere yaffe ya leero nsobozesa okugirya kubanga n'obulamu obugirya bweyazike. Nolwekyo tekitujjaako obuvunaanyizibwa bwa kukola kutegeka. Naye kennyini mu lusuku Adeni yagamba Kaawa nebba nti emiti gyonna jammwe emiyitirivu mulye variety but even then balina okubeera ku ye okulembeza. Omutawaana guli mu mutima muno gwerabira. Tweyanziza Omusumba nga tuwumbawumba tulaba nti Katonda abalagira n'obalagira emmaanu eno bagitereke. Generation ze zigenda okujja zigirabe litegere nti bakitaffe bajjajjaffe baali mu ddungu, Katonda n'abawa emmere eyava mu ggulu eyakolebwa ye nga Musumba bw'atugambye nga nutrients zonna mweziri. Naye nga bwe tuzze tuyiga nti byonna bye tulaba wano mu ddungu njiri, ate enjiri eno byonna nga bisonga ku Kristo. Emmaanu eno ne mu ndagaano empya Yesu Kristo akyogerako mu Yokaana 6:35. Kaba tusomere okko. Yokaana 3:35. 6:35. Yokaana. Yesu n'abagamba nti nze mmere ey'obulamu, ajja gye ndi nja terimuluma, anzikiriza ennyonta terimuluma n'akatono. N'olwana mulumu mukadde. Anamulumu yagambye nti abo Abayudaaya ne bamwemulugunyira kubanga yagamba nti nze mmere eyava mu ggulu. Toyanza Musumba bw'agamba nti alya ku mmere eno taliddamu kulumwa njala nate, kisoboka kitya? Kuba bayogereramu Bayudaaya sitole ya Exodus bagimanyi, engeri Katonda gye yaliisa bajjajja baabwe. Bw'agamba nti nze bwe mundya temuddamu kulumwa njala nate, ategeeza ki? Tebamutegeera bulungi okusooka. Kubanga bali bagiryanga buli lunaku. Era mu ssula ey'omukaaga ne bamugamba nti naffe tuwe ku mmaanu eyo. Buli lunaku tulekeraawo okukola. Naye emmaanu gyali abagamba kuzimba nkolagana wakati we ne Katonda ya buli lunaku, ng'okikulembeza n'okusinga emmere ey'okulya ey'omubiri. Yesu bwe yali ku luzzi abayigiriza nga bamuleetedde emmere ey'okulya ne bamwegayirira alya ku mmere n'abaga nti anze nina ekyokulya ekyendya kyemutamanyi. Ekyokulya ekyendya kwe kukola Katonda kyakola ki? Yayagala. Obulamu bwange emmere yaabwo ebuyimirizaawo okutambula mu mulina enkolagana ne Yesu Kristo eya buli lunaku, eya buli ssaawa. Emmere n'amazzi ebyobulamu. Banaye bwe nadde nsoma lesoni eno natunuulidde ekisa kya Katonda n'okwagala kwa Katonda okutayogerekeka.
nti Yesu yennyini mu basajja bano nga beemulugunya olw'amazzi, Yesu yennyini n'ayimirirawo n'agamba Musa tukwata omugogo kuba olwazi luno mbu ne lutiiriika amazzi. Nakitunuulidde ne neewuunya, naye nga Yesu yennyini gwakubye yavuddemu amaki, mbu n'olwazi olwo lwe lwabagobereranga nga banywamu amazzi. N'otunula ekisa kya Katonda n'okyewuunya. Era oyo ye yajja n'afa ku musaalaba ku lulwo. Era oyo yakugambye nti nze mmere yaki ey'obulamu. Anywako ennyota terimukola ki, temuluma. Yayogera n'omukyalo ono Omusamaliya eyali ku luzzi. Mukyala n'agamba n'okugamba nti mpa ku mazzi ago nange ennyota ereme kuddamu kukola ki kuno. N'olw'ensonga eyo ekisa kya Katonda kinene gye tuli. Bwe tumugaana tugenda kwejjusa. Etegeeza tuteekwa okunoonya nga bwe kisoboka tumunoonye kubanga tatuli waki wala. Katufune esaala eggalawo. Katwebaze Mukama Katonda, tukwaza okubanga gwe tolina ntondo, tukwaza okubanga otusonyiwa n'otusaasira. Mukama Katonda, bye tusomako wano Mukama Katonda oyambe naffe tusolo okubiyigirako ne bannaffe abawuliriza babiyigireko mu nnyera Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina.